Bantu bange abalungi abeekumira kusenga face to face 6 mbaaniriza ati nate. Olunaku olwaleero njagala kwogera ku nsonga ezireetera abakyala okubeera nga tebakyayagala bintu bya kwezina. N'obeera ne girlfriend wo oba n'obeera ne mukyala wo nga okwezina alaba nga akuyamba obuyambi, okuwaako alaba nga akuyamba obuyambi, bw'obyogerako anyiiga, abamu muyomba. Olowooza lwaki omukyala yandibadde yeeyisa bw'ati ate ng'agamba nti akwagala? Tugenda kutunuulira ensonga ezireetera omukyala okubeera mu mbeera bw'etyo, ng'ensonga esooka gye tugenda okutunuulira ey'okubeera nti abasajja mulaakinga knowledge oluusi ku bintu ebisanyusa abakyala. Mutya nti omukyala asobola okuba ng'abadde naawe ebbanga lyonna, naye mu process eyo gye mubadde naye nga mu butuufu tomuyiganga, totegeeranga biki by'ayagala. Kaakati nga ggwe ogenda n'obeera awo ne mubeera mu process y'okwezina, ne mubeera mu bintu by'okwezina naye nga tomutuusanga ku ntikko, nga by'omukola tebimunyumira, naye ng'ate oli bbaawe alina okukkiriza okole ki? Obikole kubanga buvunaanyizibwa bwe ng'omukyala okusanyusa balo. Oba oli boyfriend we tayagala kukufiirwa, amanye munnaye bwe siimuweeko nja mmufiirwa. Naye ate era munzikirize nnenye abakyala mu nsonga eno nti wali ogezezzaako okumugayidinga oba omubuulira nti mukwano ekituufu simala, mumanyi okugonga extra mile ne mulimba abasajja n'otandika okwekanuza amaaso waggulu n'otandika okwereekaanya mbu oli kumala ng'akulesse mu kkubo. Omukyala buli lw'oli muzina ebintu nga tebimunyumira atuuka ne yeetamwa, n'abeera nga kaakati ebyokwezina takyabiinamu nnyo maddu, ajja buzzi just n'ateekawo gw'okola ky'oba okoze munnanga nti gwe mwami bw'omala okukola ky'okoze mugende, nga takyabinyumira nti bikyamunyumira. So ekyo olina okukitegeera era olina okukimanya nti bw'oba oyagala omusajja wo akunyumirwe oba bw'oba oyagala omusajja wo abeere nga at least bw'oba oyagala mukyala wo at least abeere ng'ayagga okubeera nga yeebaka naawe, olina okwekolako, olina okuzuula styles ki omukyala wange z'ayagala, kwezina nabaki kwayagala, ayagala kuli slow, ayagala kuli rough, ebintu abyagala mu style ki. Bino ebintu osobola okubizuula ng'otudde naye n'oyogera naye. Singa weesanga mu mbeera nti ggwe buli bw'omugamba nti maama nanki tugende mu kisenge ng'ayomba, naye ggwe byolobooza buli ssaawa byolobooza, oli boyfriend naye buli bw'omugaaga naye omanyi nze kale wantama, ggwe buli ssimu gy'onkubira eggweramu tugende twezine wagufuula mulimu banaye wantama. Yes, olinza okuba nga kale kubanga abasajja engeri gye mwagala ebintu byakwezina si yemu n'ey'abakyala, unless ng'omukyala alina akakyabali ng'alina akasagazi, naye waba talina akasagazi level yammwe ey'obwagazi teyenkanankana naye affe abakyala. So osobola okwesanga nga ggwe mu butuufu ate naawe okisussa, eyo nayo nsonga eri awo nga bimutamu olw'ensonga gy'obibanjamu ku makya mu ttuntu olw'eggulo nga ye si kyekika ky'omukyala oyo. Waliwo ekika ky'abakyala abo nga ye ate bw'otabimuzina bw'otyo agamba ono ali kuki, okitegeera. Naye ekika ky'omukyala kigooyina, appetite ye eyimiriddewo. Appetite z'abakyala zikyukakyuka, nabagamba ffe tulina n'akaseera ke tubeeramu nga saagala onkwate nako. Zikyukakyuka kuba hormones zaffe zikyankalana buli kaseera, zidde eno zidde eri. So bw'oba ng'olina omukyala wo nga si just ekyolumu agamba muleke, ekyo tokiroboozaako gamba nti agana, naye waliwo abeerawo nga ye Eva buli lw'omugambako ayomba, okyogerako anyiiga, tuula naye omubuuze kiki mukwano, where is the problem? Ki kye nsobola okukola okukusanyusa? Ebintu sibikola bulungi. Abakyala abamu batya okubagamba nti tobikola bulungi kubanga amanyi nti bw'anaggamba olinza okunyiiga, olinza okulaba nti akunyoomya, akuyisizaamu amaaso, so alinza okutya okubuulira amazima. Ekyo nakyo olina okitegeera. Bakigezaako okumusokoola in a very calm way, in a loving manner, olabe nti asobola okubuulira ky'oyagala okuwulira. Kiki kye mba nkola okukyusaamu mu nsonga zaffe? Olinza n'obutakireeta direct nti oba nti lwaki bwe nkugambako weekamwana, osobola okireeta mu layini bw'eti nti mukyala leero mba njagala tuwogeremukko ku nsonga za mu kisenge nga muli eyo mulimu, olaba naawe embeera gye mulimu gy'okireeteramu nga nnungi. Akubuuza ate kiki? Nga njagala kumanya waliwo kyenkola mu bukyamu, ki kyenkola like kye nandikoze okubeera nga nsobola okukusanyusa mu kisenge eyo. Olinako ekintu kyonna ky'oyagala nkole? Otegeere omukyala asobola okubeerawo ng'awulira yandiyagadde omugwe ku bbakuli naye nga bwe togimugwa nga kimunyiiza, kati ate kati obusungu engeri gy'atasobola kikugamba n'abumalira awo yenna n'abeera frustrated, ogenda mutuukako tayagala mukwatako, yeekamwana, yeecwankula,
naye ng'obuzibu buli awo. So mubuuze ogezeeko okulaba nti osobola okumutegeera. Ensonga endala abaami abamu munansonyiwa naye muli bakyafu. Kugamba omukazi n'omutuukako wenna owunya akamwa atya okugamba nti mukwano owunya akamwa, kale kugamba n'omuteeka mu tight spot. Atya obbikugamba nakakati ye nkoze ntya, mugambe nkole ntya, okitegeera ng'ali awo tabitegeera. So it's better n'obeera ng'osobola naawe okwetegeera oba okuzuula oliyimiridde otya, n'ogezaako munywegera n'ajjawo omumwa. Lwaki? Ekiso ekikuvaamu si kirungi. Ekyo ng'okitadde ebbali. Temwagala kunaaba abasajja. Abamu munaaba naye abamu temwagala bintu bya kunaaba. Ate ffe abakyala tuli sensitive, twagala nnyo omuntu omuyonjo. Kati buli bw'otanaaba n'obeeraawo nga ggwe ebintu byo bikola bw'otyo olina ky'omulekamu n'agamba bannange si kaaki naye okitegeera. Omutuukako ng'awulira wenna omuwunyirira olutuuyo, wasiibye ozungodde eno ddeeri, okomyewo waka toyagala kweyiwako mazzi. Munnange amazzi ago malungi. Genda onaabeko omukazi naye ayagala okuyisaako olulimi, naye agenda okuyisaako olulimi mu gundi. Olaba enkwawa zino zinyuma nga nnyonjo, omukazi n'ayisaayo bati olulimi mu basajja. Owulira bulungi kankubuulire. One of the spots ezirimu nerve endings empitirivu. Unless ng'olina ennyonyoogezaawo nga mpitirivu. Naye watolinawo nnyonyoogeze. Omukyala n'ayisaawo bati olulimi. N'otafokasinga ku nnyonyoogeze, try it and see. Ojja kulaba n'ayisaawo engalo ze bulungi bw'ati. Munnange wakuleetera okuyema. Naye kaakati anaayisaayo ati engalo oba olulimi nga yonna wawunya, wakyuma. Tewanaabye. Ne bwakuyisaako buyisa olulimi waneeno ku gundi. Ku nsingo, wenna okambira, wenna. So, n'ekintu ky'obutanaaba kireetera omukyala okubeera nga yeesamba ensonga z'ekisenge. N'abeera nga bw'aba akkiriza atuusa butuusa mukolo ng'awulira ekizibu nno. Ensonga endala gye tuyinza okutwinako okubeera ng'omuntu takyakwagala. Eyo nsonga nkulu. Omukwano mbagambanga bulijjo nti omukwano gubeerawo ne guggwaawo. Omukwano gulina expiry date. Olinza okuba nga takyakwagala. Kaakati ng'ebintu byakutuusa butuusa mukolo byakwekaza naye nga tebikyalimu yadde ka feeling naako n'akamu. Eyo nayo nsonga nkulu. So olina okitunuulira era n'okirowoozaako n'ogamba naye munnange omukazi ono gwendi naye ye akyanjagala oba ali bibye. Bw'aba takyakwagala mukwano, oba olina okutereeza kiki, ensobi eriwa era lwaki embeera eno eri bw'eti. Munzikirize nkomewo ntomera subscribinga, kulikinga no commentinga. Alina kye weebuuza okiteeka mu comment section. Okiba nkiri private ate osobola kiteekawo nsanga ku +256785402860. Jangu ku WhatsApp ku katonkubira kuba bw'okuba ennamba eyo sinze ngikwata airtime ajagendera bwereere mukwano gwange. Baagala nnyo nga bwe munjagala temujjanga okwo. Mubeere bulungi, Omukama abankumire era abanjagalire ebyo munjagala. Yeah.